Olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi lya 20 omwezi gwa kusatu kwaniriza nnyo ku mawulire agataliiko mutuntu. Nze Sumaya Nakato okugakusomera. Nga Tanzania Police Matugga eriko abavubuka 5 beekutte nga bano basangiddwa Lubona nga baliko ebyuma by'amasannyalaze bye badde bava okusumulula nga babitutte ku kampuni esaanuusa scrap okubitunda. Abakwatiddwa kuliko Ayesiga Christopher, Steven Seninde n'abalala nga bano basangiddwa nga baliko ebyuma bye bava okusumulula ku bikondo by'amasannyalaze agava ku bbibiro eri Kalumo okugenda ku substation ey'e Kawanda. Bano okukwatibwa kidiridde defensi w'ekyalo kino ekyekasalirwa Kizito Peter wamu ne Ssentebe Luze Expedito okutemya ku poliisi nga bwe waliwo obubbi bw'ebikondo by'amasannyalaze era ng'eneesitukiddewo n'ekola okulawuna ng'ekulembeddwamu Osika Kimbo Umaru. Babadde basimbula netufuna information ya mutuuze omu n'atugamba nti bannange nga mpulira emmotoka egenda ate nga batwala byuma naffe ntukola nga bwekisoboka nenkubira OC station Matugga nenkubira n'abalala ba defense bannange abaneetoolodde n'abali kakiiko abalala nga chairman ne bannyambako. Wano babagwikiriza Lubona ng'ebyuma bino babitutte kampuni esaanuusa ebyuma okubitunda nga waliwo n'abamu abeesimatudde ku poliisi ne badduka. Nesitukirawo nenzija ku factory y'Abachina nsanze emmoloka epakinze nga kirabika ekolagana n'abo abakuuma factory erinaanyeyo nga baagala offroading ndowooza naye mu kiseera ekyo bakutte ababadde bakuumamu ndowooza bakolagana n'ade babireese ne dereva abadde waali kindegeddeko nti babakanzemu kona amasasi ne badduka abamu abadde. Abavubuka bano betusanze ku poliisi beegaanye okubeera mu kkobaane ery'okubba ebyuma bino era nga balambuludde ku ngeri gye baakwatiddwamu. Nze nvuga motoka bampangisiza bapangisa ne bangamba baagala bavugira maali baagala bavugira kati zange badete bani abapangisiza sibamanyi ebyuma mu bijje nze bankubidde wakasi bankubidde simu sawa mwenda gwa chogani wa Ssentebe w'ekitundu kino Luze Expedito aliko byalambuludde. Muyindeze musaba busabi yegendeze ebyuma ebyuma bya scrap byagula bijja kumuleetera obuzibu n'abalaba babigula bajja kufuna obuzibu kubanga kati ogula ekintu kino okimanyi nti babbye kibbe ne bakikuleetera ate bayinza kuba bali batuma naye nze mbakubira omulanga begendereze mu bye bakola. Tulina emmotoka ne ddereeva gwe tutayinza ne tukwata ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero ku bigambibwa okuba nti nabadde beenyigira mu butujju obw'okubba ebyuma eby'amasannyalaze nga bwe twabategeeza nti abantu abeenyigira mu bikolwa ebyo bakugulwako gwa terrorism. So kutwaliza awamu waliwo ne be batubadde tuteebereza okuba nti nno be bagenda obbigula ebibadde bibbiddwa nabo nga bakwatiddwa ku factory emu. Nze Robert Musanje ku Bukedde TV.